nawe gyebale ko banna kale nga mwafulumye tuli outside omukolo guno oyinza butafuluma ku mukolo omulungi bwe guti okitegedde tosobola butafuluma ku mukolo omulungi bwe guti mukuliko ebivvulu twabimala nawe mukuliko eyo abawagizi baffe abajja ne mutwagira byali bitya byonga byali birungi nnyo nga mwabiraba byali birungi nnyo naye ebivvulu we byagwa ne wavayo omusajja nga complaini nga cusi nemu tondwagala omumanya kiri kitya cusi byali bitya ne balunywa ne B2c byali bya cusi service provider w'abalunywa tusobola bivulogirako abayimbi a B2c bandisa bulungi bano abasajja bakola sente yoka ne bagula emmere ne tulya sina buzibu wadde n'akamu naye wampaani ajja mu kamera ayogera nnyo naye yampaani asooka ayogere naye weebale oba wampa oba weebale kumpa n'olulala okolangaho oti on a serious note walabye nkugambye teri other serious note bwetuli bayimbi abayimbira balunywa promotions yalina enkolagana ne bonna ba service providers byakola nabo tetusobola kuyingira mu nteesaganya zaabwe kuba tetwaziriimu tekyaliwo nga tutya Katonda nga tuwanika n'emikono tewaliwo kulwana kwonna kiba bwe kyatambula bwe kyaggwa balunya atwala kyaye netwala kyayaffe so zaggwa bulungi tebawalimba ekyamazima tewabaawo omuntu yenna avaayo n'abalimba esho zaffe zatambula bulungi tewaliwo obuzibu bwe twafuna na muntu yenna abantu bajja abantu batuwa sente twazifuna mwebale banaye kujja mukama batuwere omukisa tubaagala nnyo simalina kumanya omukulu Mr. Lee wavayo ennaku ezo nopostinga ekitya ekyatrendinga ennyo wani oyogera kwani yali akuba amapiyano gammwe yali mukulu Bebe Cool naye nali simwogerako ekintu kino mwagera ne mukifuula kirala nnyo naye pointi yange yali nyangu ffe tuli bayimbi awamu ne Bebe Cool muyimbi bwe twata oluyimba lwaffe olw'amapiyano Bebe Cool yakola interview n'avuma oluyimba lwaffe n'alumalamu amaanyi naffe n'atumalamu amaanyi nze ng'omuntu Mr. Lee ne kinnuma era n'ennyiiga nnyo naye kyanneewuunyisa nnyo ate naye n'akola project y'amapiyano ate gye yagamba amapiyano si style nungi kukola tewaliwo nnyo kirala naye mukulu waffe tumuwa ekitiibwa tumwagala era tumwagala nnyo oluyimba lwa nyegenyege waluwuliddeko luyimba lwakabi nnyo lw'amapiyano lwakabi nnyo trendi yeyo eriko so tuli basanyufu nti ne Bebe Cool yakiraba nti oluyimba trendi yekola atya akayimba kanyegenyege nkagala nnyo akayimba kanyegenyege nkagala nnyo tukagala nnyo kanyegenyege akayimba era mu nsonga eyo nyina omukulu bw'aba atulaba bambi taata ssebo mukulu waffe tukwegayiridde nnyo obubaka buno tubuleeteyo gy'oli oyimbi munno obanga ffe todda ku mpewo tumala mu maanyi ng'osobola tukubirako akasimu osobola otereeza wano fe oli mukulu waffe tukulabirako wabaawo obuzibu bwonna tusaba otukubire nga bw'otukubira mujje Mr. Lee B2c mujje wano mutereeze ne si ku mpewo following abantu bangi Bebe Cool abamu bakitwalirawo abamu ne bakyawa ate kyetwandiyagala ate nekyala ffe buli omu alina target mu industry so nze bwe nvaayo nenkola ekintu nga gwe tekikolera nga artist tekifuuka kibi because nange nakyengoba kubanga nze ndowooza ffe twajja mu industry tulina kyetugoba ffe ng'abantu n'abalala balina kye bagoba so bwe tugezaako okukola ebintu ebimu abantu tuwa bawagizi baffe tetuwa bayimbi tetuwa bantu tuwa bawagizi baffe era babisiima bulungi ne babiwagira so
enyo ekyo tukive nako ekyo kiwedde kubanga ekyo kiwedde ekyo okumanya ekintu kyetusinga okumanya nti buli faani abeera n'oluyimba lwasinga okwagala. So kati nze nyinza okuba nga amapiano itsoke lwensinga okwagala olwa B2c nga ne faani ali eyo lwasinga okwagala. So esobola kunstopinga kugamba nti faani mu stopping oba mu limiting okola. Temutumalamu maanyi oba tetwemalamu maanyi kitegeera fe tugambye oluyimba lwa nyegenyege tulumanyi luyimba lulungi lwa mapiano kitegeera naye nze simanyi oba olubi gyoli naye kuze lulungi tekyenneetagisa kujja kuleeta bulubi bwalwo ku mpewo kyenneetagisa ekyo just bwe kiba tulubi sigale temalamu bantu maanyi abagezaako okukola obulungi. Wano wokawoka mistari eyo point tugimaze akayimba twafulumya kirungi ffe kibagamba ekirungi ekiriwo muti ffe tuli bayimbi bapya mweno generation but tuli bayimbi beno generation there are so many things we are going to do other artists abatusooka batasobola kukola okitegeera tulaba trend ezigenda maaso ne tuziyimbako tulaba ebintu ebigenda mu design nina nyingo ezensobola okwambala nina ebintu ebisobola okukola nga bantu bakyasobola bikola okitegeera time yaffe eno so leka tukole ebintu nga tulina obikola okitegeera akafe bakayita itsoke tubagala nnyo. Bebe Kulu alina kayimba ke bayita nyegenyege ekyo tukimaliriza mwebale nnyo nedda sebo naye kulisitirawo munaabeerako ate tukolerera lisi bannange temutwala mulamwa guno gufuula mubi lisiti ebaddewo era awards z'omukulu Bebe Kulu zibaddewo era yasalawo yeri opinioni ye nga bw'agamba kyetumugambye oba kyenjogeddeko kyakuvaayo ku projekiti ng'eyo embi maaso ge tagikkiriza ebeera embi maaso ga buli muntu eba embi maaso ge naye bakulu baganye tumalize omulimu ogwo. Yes, kirungi nti akola lisiti erinako kirungi akola lisiti ninange ngenda vaayo nkole lisiti mugirindirire lisiti yange nandi ngenda kubabulira obuyimba obusinza okunnyumira naye lwakuba tetuzi publishing but still tulinde ekyo.